Abajaasi ba UPDF 18 basiibuddwa mu kitiibwa mu nkambi ya Second Division ye Makenke mu disitulikiti y'Embarara ne baweebwa ebiwandiiko ebiraga nti bagawummudde. I wish you all the best. Yes, sir. Thank you very much for the omukolo guno gwetabyeko abantu ab'enjawulo okuli bannabyabufuzi abakungu okuva mu UPDF n'abakyala b'Abajaasi bano mu kubasiibula babatendereza olw'emirimu enjawulo gye bamaze nga bakolera ensi yaabwe omuli okulwana entalo ezirese eddembe namawanga ageetoolodde Uganda. Despite the challenges, despite the problems that you've gone through, you've not lost morale. You have continued tirelessly to serve this nation. I really thank you so much from the bottom of my heart. Mu basiibuddwa kuliko Warrant Officer James Sabedabe ategeeza nti amaze emyaka 63 ng'aweereza eggwanga lye mwagambidde nti alina essanyu okulaba nga gavumenti emusiibule mu kitiibwa nawabula Abajaasi abakyaweereza okuba n'empisa. Batukolera embaga batuhenzesenza okutaaha titwatanga bayaayi bamwe ne babasekulaba mu prison bamwe babasekulaba mu coffin. Kano Joseph Balikudde Eminga yabadde omugenyi omukulu mu kwogera n'abawummudde abasibye okusigala amagonjebwa kubanga beegasse ku jezibize liyite reserve force. Retirees, you have to be our ambassadors and make sure that the discipline that you exhibited during your service in military, it continues in the communities. Don't grow wings because you are from the military. Depict the real discipline of the UPDF within the community. Abakuutiddwa okugendeza ennyo bannabyabufuzi abalindidde okubalimbalimba nga beenonyeza ebyabwe. Please don't join bad politics. I urge you to remain loyal to your country. Meeya w'Embarara Wilson Tumwine naye abasabye okwesa obulungi ssente ze babawadde okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo beekulaakulanye. You identify what you want, an enterprise, either to rear chicken or to rear the other small things, you know. Whichever enterprise you want, anything in agriculture, rearing animals, even work in business, open up a small shop. Olwa bafulumya enkambi okutyya omuzira okuva eri bakyala baabwe abazinya amazina aga buli kika. Be bafulumya Kano Balikudde bw'atyo abakwasisa abakulembeze b'Embarara n'abasaba okubeera mu mbeera zonna. So as you receive them, you are receiving very disciplined officers and men of the UPD. Ndamba Wezel yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.